Mwalabu mulabe edduka bannange naye nga abalungi abagoberezi ba Magic Initiative Uganda mbanirizaako balokole bannange mbabuuzaako mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe ate mmwe ab'enzikiriza endala nammwe mbabuuzaako. Tutandisa ne mwana muwala oyo akatambi ngenda kuba nga nkakuzannyira tukamaleyo naye w'obeera ggwe okola ki? Omuwalabu omuvuma, omubulookinga, omuleka ku bulutiiki. Omwana ono baamutikka mutikke bosi yamutikka n'amukomyawo wano e Uganda, mukazi wattu nga teyeeyagalidde kyokka atuuse e Uganda ali mu nnaku ye ndowooza alowooza kikyazzaako ate omuwalabu ali mu kumuteerako message alina ebintu byamubuuza mbu ate kino nga sikiraba kiri luddawa kati ate omuntu ali wano e Uganda alagirire bosi nti kebera wano na wano na wano. Omuntu ali mu nnyumba yasobola okucekinga buli kimu aba takiraba n'akivaako. Kati wobeera gwe nga gwe Kadaama gwe baatisse ne bakomyawo e Uganda otuuse wano ate bosi wo ali mu kukweyogerezaako alina ebintu byakubuuza. Bw'oba manyi wekiri omulagirira wekiri oba omuleka ku bulutiiki oba omuyisa mbuyisa gaali oba omubulookinga. Tugendagenda mu katambi k'omukyalo ono nkakuwe nga nawe wotuwa ansa yaawo. Njagala oddemu nga kaŋŋambe nti omuwalabu wo akutissa komezaawo e Uganda kati akuteerako message alina byakubuuza. Tuwe komenti yaawo ng'oli mu kuliplayinga omuwalabu wo gye twetaaga. Naye nga tetunagenda mu katambi kano kansooke mpiseewo kino ebintu bituufu. Bw'oba okimanyi nti tewasoma toyinayo ka certificate ekitono ennyo ebintu byabizze dda tewali muntu agenda kuddamu kufuluma Uganda ng'ogenda kukola bwa Kadaama. Gavumenti yamaze okusalawo mbu balina kufulumya ba skilled workers bokka. Bwe twogera ku skilled workers yoyo kaŋŋambe nti wasoma busawo oyina ebbaluwa ye ey'obusawo oba wasomerera bwa dokita oba bwa nansi oba bwa accountant oba wasomerera byonna bye wasomerera naye ng'olina certificate oba diploma oba master oba degree mbu tebaagala kuddamu kufulumya muyolerero. Ba unskilled workers babadde batambula nga in fact be basinga n'okutambula. Kati jjukira Kadaama teweetagisa kumanya certificate yonna ogenda okukola obwa Kadaama. Kati mu bufunze balinga abaasazeeko ba Kadaama obutaddamu kutambula. So tulina abaana abali mu buyumba nga yasomerera busawo nga ne certificate oba diploma oba master yagirina ng'empapula zirina naye nga akasente akaali kamufulumya okugenda okukola omulimu ogwo teyakalina kubanga omuntu afuluma nga skilled workers okufunira omulimu mu ggwanga lyonna ng'ogenda kukola busawo input aba mungi. Kati ng'alaba obwa Kadaama waayitirawo n'agamba kampite mu bwa Kadaama wabula gw'ataasoma ogenda kukola ki? Woba olina chance nga kadde kano okyali mu kiyumba nkwegayiridde beerayo mu kiyumba nga bw'okuŋŋaanya obusente bw'okomawo wano e Uganda obeeko ka koosi konna k'okola. Beerako koosi gy'okola ofuneyo ka certificate ko obeere nako. Chance y'okutambula egenda kubanga ekyali mu mikono gyo. Kuŋŋaanya akasente tandika okunoonyereza kano ka koosi kammeka kano ka koosi kammeka waakiri obeere nga ogenda kudda oddeyo osome oba mwaka gumu mulimu ne bukoosi naye nga bwa myezi 6 ogenda okoleyo kakoosi obeere ne certificate kyo. Sibanyi gavumenti kyetwagaza naye nga emboozi eno ngenda kugyongerako mu maaso awo katusooke tuve mu katambi ka Kadaama ono. Kadaama ono munnange kasooke mukuweeko wano eno owulire nga atottola emboozi ye. Teweerabya atuwa komenti yo ate like yo munnange nayo kikulu nnyo oyinza n'okusharinga awo. Naawe omupya nga gwe mulundi gw'ogusoose okujjako ku channel eno nkusaba obeere nga te otwegattako nga okoona ku kigambo subscribe tobe nga tutambulira wamu. Kale katuve mu katambi kano. Omufirisuuti yantikka n'andeeta e Uganda kati ali wano ampeereza message ambuuza alina ebintu byambuuza ku mashini ene ekuba molokiya ekuba ennyama eyo bagita miti grinder eyo ali mukumbuuza gundi party ezimu tezirabika. Kati nange mulese ku bulutiiki amanyira yali antikka nga tamanyi nti neetaaga ssente ayasaamirira nabo bagende bagule empya Duli yanvumanga kati anoonya wanvumira tandaba nange mulese ku bulutiiki yampeereza message gulo muzeemu leero
kati muzeemu leero naŋŋamba sikalaba mu bokisi tekaliimu kati mulese ku bulutiki nja kumuddamu enkya nja mugamba kati nammwe mukanoonyeeko nga nange bulijjo wonoonyesa bye simanyi na gye byeri bye sirabangako omuntu n'akunoonyesa ekintu ky'otalabanga nako emiziina egyo Alright, mbakulisayo abalungi mu katambi ka mwana muwala ate ndowooza owulidde naye engeri gy'ali mu kuzannyamu omuwarabu we nanabyeko abaana bangi nga bagamba bannange nnyinza okusesebbula oyo nyinza okumuyisaamu eggaali bwe wamma okola otya nendabako omulala eyagambye nti nze nnyinza okumuleka ku bulutiiki ennaku nga nnya nendyoka muddamu ekigambo nendabako abalala bagambye nti nze mu bulookinga mba sikyalina budde bwe mu butuufu obanga ovuddeyo bulungi omazeeko kontrakiti yo oba kale ssente zimuweddeko ezikusasula n'akutuuza n'akunnyonnyola n'okitegeera n'akutikka n'akukomyawo ewaka kitegeerekeka ffenna ssente zisobola okutuggwako tusobola okuleeta omukozi nga tulowooza tujja kusobola omusasula ne tusasula ntuuka mu masekkati awo ebintu byenfuna ne bigootaana ng'olaba mu butuufu okubeera n'omukozi omukozese nga tomusasula ng'olina okumutaddeyo ewaabwe waakiri so naye bw'obanga boosi wakutadde mu mirembe bulungi omazeko kontrakiti n'okumayo waka mu bulungi nga sikusika muguwa bw'aba alina kyakubuuzizza ng'omanyi wekiri osobola okumuddamu era oba tomanyi wekiri era osobola okubaako engeri gy'omunnyonnyolamu naye bw'aba nga akutisse butissi n'akutikka n'akukomya wane waka nga tomazeeko kontrakiti oluusi mufunyemu okutabukatabuka ate n'atandika okubuuza ebintu bye walese eri mu nnyumba ye oluusi abamu wemba mukoma babacekinga n'obacekinga omwana ayinza omuddamu eggambo nakireetedde mu mpale bakadaama bange nga wembamanyi bakadaama bange mbamanyi so bw'oba munange nga wavuddeyo mu bubi ate ne bosi naye naabeera taswala omuntu gwe watisse obutisse ate okutandika okubaako by'omubuuza nga tosuubira nakusuubira nti anaddeewo mu butuufu abawalabu munange we bato samutimes balowooza ng'abaana bato balina engeri gye beeyisaamu ng'abaana abato etategeerekeka bo bannema okutegeera omuwalabu ye muntu ajja n'akubuuza ekintu nga tokikwatako tokikozesa kati nga limooti ya tv be babeera ne remote naye najja n'agikubuuza mukazi wattu nga tonnagirabako najja n'akubuuza ssimu ye gwe tokwata ku ssimu ye n'ate najja n'agikubuuza omuwalabu ye muntu akubuuza n'ekintu kyo like kaŋŋambe nga tokirabangako oluusi yakigula n'akiteeka oba mu ruumu ye oba lugoye oba kiki najja n'akikubuuza nga tokimanyi nako nga tomanyi na bwe kifaanana n'otandika okunoonya ekintu ky'otamanyi ate ng'akulaga mukambwe muzibu nze we bambuuza ng'ekintu kye sinnalabako nga sikirabanga nako n'akikubuuza kino nga tobitegeera omanyi kye nakola nga nasirikanga busirisi nentandika okunoonya kye simanyi nenoonya kye simanyi nga we mugirayo kino bwagira si kyekyo nga mugamba ana mafi maluma ati n'oluwalabu lwange lwali lutono nga bwento bwenkola omuwalabu ye mulaba edduka so simanyi gwoba obeera omukolera ki nga gwe naye nga komenti yo kigenda beera kikulu nnyo mutuweekaawo komenti zammwe tulabe munnange okwerinda si buti abanatera okukomawo ewaka bayinza okubatikka bayinza okukola ki bosi bagenda okubuuza onooba omaze okufunako ku idea butya bwogenda okumuddamu so naye nga abalungi ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda gavumenti yaffe yo simanyi okubanga kati bagamba nti balina kufulumya ba skilled workers nze ndabanga simanyi mwe mulaba mutya enzobe endowooza yange enfu nze ndabanga waliwo olutalo oluli munda wakati wa gavumenti yaffe n'amawanga g'abawarabu waliwo olutalo lwe balina munda kati ate olutalo lwe balina munda ffe gavumenti yaffe ayetandisa ate ffe tuteekamu bye tutaliimu kati anyigiriza ate ffe bannansi tetumanyi
biri munda eyo naye ndaba nga atanyigiriza ffe bannansi. Tetuganye Saudi yasibawo, tebannaggulawo kutukkiriza kuddamu kuyingira nsi yaabwe, tebaakoma kusibawo lw'Ebola ate ne basiba ne companies ezaali zitwala bakadaama. Kati simanyi kyava ku kyawo ate Saudi okubanga esiba companies ezitwalayo bakadaama, companies ez'Abannayuganda nga in fact bazistopinga kuba suspect babeera bazistopinze for a short period of time gye tutamanyidde obadde naye kayinza okujja akagenderere ne babisiba bwe bato ne batata ne bataziggulawo ne zibeerayo bwe zityo mpaka kati waliwo ekiri awo wakati nga kyamaanyi nno naye ffe ebintu tubirabira wano kungulu waliwo olutalo olw'amaanyi ennyo bintu byatandika ng'ebisaaga naye era bino baabuza semanya nga skilled workers bagenda batwala ng'ensi z'Abawarabu kati tewakyali Munnayuganda ayingira. Dubai yiiyo tebakyayingira. Era kati buli muntu ali wooli nywera. Kata nayo yiiyo tebakyayingira. Era kata yo akalembereza akaliwo nti kati bw'ova kata n'okomawo wano e Uganda mu vacation ng'okyalina ID yo kuba okoma mu vacation ID eba ekyali valid ne visa eba ekyali valid. Kati eyina akalembereza nti abantu bayo bo baddayo. Wowe olina ID y'ekata nga wali okoleddeyo konodda mu vacation bo bakyaddayo era bava ne Uganda ne baddayo. Ab'ekata naye bano abalina new visas nga wali wakafuna visa yo ng'ogenda kata tebakkirizibwa kuyingira kati visa zigenda kufuka expired ziggweko. Contract bagenda kuzisazaamu. Abaana bafiiriddwa emirimu. Ab'e Saudi abali bakomye mu vacation emirimu kati batandise okukansolinga visa bazikansolinga contract batandise ozisazaamu kubanga boss ajja kukulinda bbanga liwera bagenda zisazaamu bo beereetera abakozi abalala. So bannange twesabire nnyo naye gavumenti yaffe eba yagala kufulumya ba skilled workers bokka. Bakadaame babadde baweerera abaana baabwe. Mukimanyi nti abaana tebagenda kuddamu kusoma. Abaana tebagenda kuddamu kusoma nga n'amasomero ga bonna gosimanyi bonna basoma aga gavumenti ge bagamba mbu bagateekawo tebalina be basomesa. Omwana asoma n'asigala ng'ali kisassalala nga talina kyayize nga mutwe mukalu. Ate batugamba ga gavumenti naye ogenda okukakana essomero libayise erya gavumenti ng'omwana ajja ekinene nnyo ajja sasula $3,000. Kati abakadaama ababadde basasulira abaana baabwe fees abaana basome Uganda naye olwaleero abakyala be bawaniridde abaana abali mu masomero. Era olwaleero amasomero gonna kino tekiri ku bakadaama bokka. No, tekiri ku bankuba kiri bokka n'abali wano Uganda kiba affectinga kibalya kubanga abaana b'abakadaama bali mu masomero eyo bagenda tandika okubajjayo banonye ku busomero obwa layisi. Era kati obusomero obwa layisi bwe bugenda okufuna abaana. Mulimu abaana abatagenda kuddamu kusoma nga tebagenda kusoma. Lwaki? Kadaama wabadde ajja 10 basibyewo ate nga ne gavumenti tegenda kubasomesa. Bakadaama ku musolo gwe bayingiza mu ggwanga Uganda gavumenti yaffe bino ebintu tebyali badde nawo. Ezo ensi z'Abawarabu mukkirize mugaane ziwaniridde eggwanga Uganda. Ensi z'Abawarabu ziwaniridde eggwanga Uganda era gavumenti egenda salwa kinene nnyo. Naffe tugenda kunyigirizibwa nga bannansi. Omusolo gwe bajja ku bakadaama mungi. Buli ssente eva ebweru w'eggwanga n'eyingira Uganda esalibwako omusolo. Ezo ssente ze baateekawo okutemangako buli mwezi baatandika dda okuzitema. Naye kati waliwo bakadaama ng'asindika ssente buli mwezi. Ate bangi. Osuubira gavumenti omwezi eba efunye omusolo gwa ssente meka gwetemye ku bantu abo. Bino byonna bye batabala oba abalira pulezidenti waffe ani nze simanyi.
naye mbabuulire kino mukiraba tekiriiko wa Nuupu tekiriiko wa NRM ffenna kitutuwaliramu kati abajaganyanga NRM ate NRM enyigiriza n'abo abagiwagira lwa nsonga ekimanyi nti nabo tebajagala era okumuwagira abaddenga abawa ssente ababaddenga bakuba jjejjere bumusapootinga NRM ne bagikubira obugoma ne bazina ne bakuba omumwa gavumenti ebadde ebasasulwa kati ffenna etunyigiriza kyekimu tebaagala kumanya kubanga yabawa ssente okumuwagira yabawa ssente okumunoonyeza obululu yessaawa ffenna tusasulire abamuwagira n'abataamuwagira bwe batuuka okumenya ennyumba z'abantu tebaalondamu ba Nuupu oba ba NRM kati kino kyekyali mu nkumanya abantu banne ba NRM ne bali obusente obutono ensi yaabwe ng'egenda abaana bagenda kubonaabona abazzukulu bali mu kubonaabona nabo bennyini bali mu kubonaabona ffenna tubonaabona si bokka ffenna bannange bwe batukomenya ennyumba mbadde nkugamba nti bazimenya tebasosodde eno ya wa Nuupu eno wa NRM nedda we batuuse okuteekawo bino eno tebalonzeemu simanyanga wa NRM simanyi wa Nuupu nedda buli ekijja kitunyigiriza ffenna zironga zoli mu ggwanga Uganda oli munnayuganda kitunyigiriza kyekimu kati lwaki tetwekyawa lumu oba kusaba tusabe tukabirire mu Mukama bannange wabeeko ebikyuka omanyi bw'ogenda okula otandika okutegeera ebintu mu ngeri enjawulo ze nalinga muto nga sibitegeera infact ne wembadde era mu kkulu wano nga nkuze waliwo bye sitegeera bulungi naye gye nkoma okweyongera okukula oba okweyongerako waliwo ebintu byentunula neŋŋamba era nze ntulawo neŋŋamba kale bino nalinga sibitegeera naye kati mbitegeera buli kimu gye kiba kiraga n'ogamba wano we tugenda baaba guno muliro naye tusabe Katonda nsaba Mukama agimpiseemu eno embeera nayo tugivuunuke tudde mu mbeera ennungi nga bwe yampisa mu COVID babuulire obutayimbwa bugenda kuvuga bupeeva bugenda kuvuga bagenda kutunyoola ensingo obubbi bugenda kweyongera obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera ate abo gavumenti weetwagala omuntu kati agenda kulaba n'ennusu 1,000 akukuba akutte lwa nnusu 1,000 akulabe n'akasimu akukube akutte lwa akasimu bibaddewo n'emabega naye kati bigenda kusukka era bannayuganda twalibadde nga kati oba tuyingira bukyali enzigi oba twongere kuzisiba tutya kuba ne mayumba bagenda kutulumbamu kubanga kati obwavu bungi kyekyo naye nga tusabe Mukama buli kimu kitereere kubanga ffe ng'abaana b'abantu tewali kye tuyinza kukyusa okuleka Katonda nga yalina kyakyusizza ngano ebitandise luli abantu babadde beegomba okufuna pasipooti ye Uganda Abanigeria Abanagana nga beegomba okufuna pasipooti ya Uganda kati olwaleero tewali akyegomba kufuna pasipooti ya Uganda kuba kati eri useless ate era nga tewali agenda fuluma nga domestic worker okuleka ng'ofunye omulimu kyogenda mu ddwaliro okukola oba ogenda nga babayita batya abo abayambako ku balwadde mu malwaliro bwe bityo oli ticca bakufunidde essomero ogenda kusomesa naye gavumenti eringa eyajjawo kino eky'obwakadaama era kati kadaama okufuna chansi okugenda okukola kangamba obadde wasoma bwa ticca ne bakuyisaawo ng'agendedde ku home ticca ng'olina n'ebbaluwayo kati n'otuuka eri n'okola obwakadaama kijja kusoboka n'obeera ng'oli nansi ng'olina akabaluwako n'oyitawo nga like olaga nti ogenda kola nga home nansi nga n'ebbaluwayo ogirina n'otuuka eri n'okola obwakadaama naye tusabe nze mmanyi ba agenti bajja kukiyiiya kuba kati mulimu ensi nga tezirina ndagaano na Uganda
naye ng'ate Abannayuganda gye bali bakola kati ensinga ziyiraaka zisiriya tesirina ndagaano na Uganda naye bakukusa abaana ne babatwala lwakuba nti obeera mumenyi w'amateeka. Gavumenti ekubala ng'eyakukusibwa. Kati olwaleero lwakuba nti ensi zino zikyali nzigale nti agent ne mwana bagambye kutambuza talina wagenda kuyisa. Naye ebintu ebinaamala oterera entambula kale neddamu nga bakkiriza abantu okuva ne Uganda ne batambula okuyingira ne babigulawo. Ba agent bajja kukiyiiya. Naye kama yamanyi katukome waneeno abaagalwa sijja kubanga nsukkawo naye nga mwena mbeebaza ababaddeko nga mugoberera abalayikinze abasubscribinze abakomentinze mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekiyiteeso kyenkulekeraawo ogwe nga gwolowooza ki ku kya gavumenti yaffe eya Uganda okubanga yasazeewo ebe nga efulumya baskilled workers bokka okuva wano mu ggwanga Uganda okugenda mu mawanga amalala? Okirowoozaako ki? Okirowoozaako ki nga ggwe? Kituufu kisaanidde gavumenti ekikole oba kyabadde tekyetaagisa? Gwe oyogera ki ku nsonga eno eya gavumenti okuvaayo n'egamba nti baskilled workers bokka be balina okufuluma eggwanga Uganda? Gwe ataasoma olina kusigala mu ggwanga lyo, si be bakugaana okusoma. Nkikulekedde awo ojja kuba ng'otuwaako munange ansayo mu comment section. Naye ng'amannya nsigadde ndi Maggie omuweerezaawo ate nga wano ku channel eyitibwa Maggie Kyeyo Initiative Uganda YouTube channel. Tugenda kuba nga tusinkana nkyabaleetera videos endala nnyingi. Nsaba mwekuumirekoko nga mugoberera. Alina ekibuuzo kyonna jangu mu inbox yange, enamba yange ebeera yaawo ku bayo. Jangu tubeere ng'ate munange oyisaawo kyonna ky'oyagala okumbuuza. Teweerabira nti nkola n'ekitongole ekya Kyeyo Initiative Uganda nga kino kitongole kya bwannakyewa ekyewaayo okulwanirira eddembe ly'abankuba Kyeyo. Woba oli eyo boosi wo nga takusasula musaala gwo obanja emyezi 2, myezi 3, myezi 4, jangu obe nga osobola okututuukirira. Owulira oli mulwadde waleetaaza okufuna treatment naye boosi wo akuwa Panadol naye ate owulira obulamu bweyongera kubeera bubi, waleetaaza okutwalibwako mu ddwaliro. Kati jangu era munnange tube nga twogerako ne mukamaawo abe nga akuwa obujjanjabi obumala. Wamalako contract yo boosi wo akulemeza mu kiyumba ate ng'oyagala kudda, munnange jangu tubeere nga tukubanjiza ka air ticket ko obeere nga okomawo ewaka. N'ekibuuzo kirala kyonna gwe kiweetaga okubuuza osobola okujja lobeera ng'ate okibuuza. Mubeere bulungi. God bless.